omulembe gwa Jero Idi Amin Dada abaagula bako bagutenda bangi bagamba nti ensi Uganda yali matabuta mu buli kimu ekyali kigenda maaso kebe eddiini kabere byanfuna ebyokusoma ensi yali matabuta. Kakati nno njagala nkubuulire mukwano gwange nga bw'olaba eccaaki eyo y'omusumba omu bali mu ccaaki olwo bali mu kusaba bakuba bikonde bali mu kuzannya buzannyi era bano bakola ebintu bingi nnyo nga bw'olaba okusamba omupiira n'okuwuddiisa bannayuganda okubajja ku mulamwa olw'okubanga bano baagala okuyisawo ebyabwe. Kakati nno abaaliwo ku mulembe gwa Amin Dada bagamba nti buli kimu kyabeeranga kya ddala. Kakati nno bino byolaba bye bimu ku Museveni bye yaleeta okubeera nga bannayuganda babafuula eddala bawumbatuutu ne balema n'okwesalirawo ku lw'ensi yaabwe. Kati njagala osooka oli akatambi kano nga situnasimbula mukwano gwange ampuliriza omanye nti nno vidiyo giwadde ekigalo olwetolontose owulire ebigambo. Ani yaliko ku mulembe gwa Amin? Bano bonna mulembe gwa Dada oluzungu lufuna ye nga lutuufu mu byakola. Aboogera olulamu batukolera ebifu, aboogera olufu bakola ebiramu. Naffe bwe tujja okubeera nga batunyumyako bunyumya nti yaliwo. Lumu muganda wange enjuki zaakola olukuŋŋaana ku muti kera okunyumiza abantu kasitoola ako zonna ebbendo seeka lino lyonna lyatwala. Enjuki za Uganda zaafuna omuti omunene ne zikola meeting parliament nga zaagala okwekolera amateeka ne zimalako omwezi mulamba ziteesa zirwana zikuba obutebe nga ba MP. Naye bwe zaali zituuse mu ssaawa eyabuka sipiika n'agamba enjuki nti bannange enteesa nti wabeewo munnaffe agamba omuyembe guno nkigwenywezi tugenda kubuuka kuba tuyinza ffenna okugenda omulundi ogumu olw'essanyu ly'okuddeeka ne tuleka nga gugudde ate nga gutubisizza bulungi. Enjuki emu neyogera n'omuyembe nti honalebo w'ekitiibwa muyembe nti yes tubadde wano okumala omwezi mulamba nti essebo naye twagala onywere twagala kubuuka buli omu addaka. Omuyembe ne gugamba enjuki nti simanyanga nako nti bulijjo kwe muli. Simanyanga nako nti bulijjo mukola ki? Kwe muli. Oba mugenda oba temugenda. Allahu akbar. Naawe bw'ofaanana ensi temanyangako nti ogiriko era tejja kumanya nti bagisimyeko kuteekayo gwe kuba yali yeetisse ebyolidde ebiyitirivu eno nejjula n'osima endala naye tewulirangako nti gwe ogenda kuzitowa ki. Ensi temanyanga nako nti kwoli. Eno ensi bagiwa omuggodde ne basima kuno amayinja ne bakola kolansi okuva wano okutuuka wa ne tenuubukangako gwe banaakuleeta gwogenda ogiyigira ki. Temanyanga nako nti kwoli oba bakutaddeyo oba tebakutaddeyo be bamanyi. Kati weebeereremu ani amanyi nti ku nsi kwoli? Allah. Naye laga okubeerawo okwo. Kakati nno olunaku olwaleero awo tuba tusimbudde okubanga omusajja ono yategeeza nti naawe bw'ojja okubeera naye nga kitegeeza nti bangi abakola ebikolwa ebyo ebinyigiriza abantu ku nsi naye nga ensi ffenna tugiryako makoola era olunaku lulikya ne luziba ng'omuntu oyo avuddewo. Wabula ky'olina okumanya nti abaana bo n'abazzukulu ampuliriza olunaku olwaleero njagala nnyo okuwa ekizampo ku bintu by'olabako nabyo by'omanyi ng'omuntu okakase nti no mwami Museveni ate olulwe bw'anaabanga asiguukuluddwa ogenda kulya abantu bangi abakafiiramu abakasuulamu akaba. Kaakati nno ggwanga lya Siriya Pulezidenti Al-Assad yakunkumuddwa omukono mu kibya wabula nga bino byonna ogenda maaso nga mutabani we omu y'omu ku babadde batulugunya abantu era nga abantu bakompleiningako nga bw'olaba omutabani w'omukulembeze omu wano mu Afrika atulugunya abantu ne bamwogerako nti yeye naye nga tewali kikolebwa era nga ne kitaawe yamuwadde obuduumizi bw'amagye. Kaakati nno njagala nsooka nkuze katono nnyo mu vidiyo eno oba mu bigambo bino eby'omwami ono nkwegaidde biwulire nga bikulu nnyo mmwe bannayuganda
ebigambo bino bibakwatako nnyo gwe munnansi ebigambo bino bikwatako nnyo naawe amanyi nti oli munnansi naye ng'omanyi Oluganda era ng'omanyi ebyafaayo by'ensi Uganda era ng'owangalira mu nsi Uganda vidiyo eno ekwatako nnyo butereevu nnyo kubanga ffenna nnyaffe Uganda yeetuleze ate era ffenna Uganda gyetugenda okubeera nga tufiiramu tuziikibwemu kaakati omuntu omu bw'ajeefunza omuntu omu bw'ajezza kino kiraga obutali bumativu eri bannayuganda abalala kubanga ffenna tulina equal shares kwena ensi kati njagala owulire ebigambo bino n'obuwombeefu njagala olabe ebigambo bino n'obuwombeefu omulongo wase omulutansozi yakutuusako akatambi kano ono kafulu mu mbeera ng'ezo ng'ekalube ennamba y'essimu gy'olaba ku screen yo gy'oba okubako gy'oba oteekako WhatsApp message olwo omulongo wase omulutansozi amenyeemenye ebikutte era ekitangaala akikuwa butereevu nnyo mu nsonga eza buli kkala kati wuli ebigambo bye bino mukwano gwange ampuliriza olwo tuba tusumuludde nga tusimbudde twolekere oluwogooto lwawaaka kubanga bino bw'otabiwulira ojja kubeera ng'osubiddwa nnyo nasazeewo nkuwa akatambi kano okalabeko nga bw'okawulira okakase nti eno ensi yeetooloola era abaalina obuyinza bangi nnyo nga bwabuvaamu dda mu ngalo abaalina amaanyi mangi nnyo nga gaabagwa dda ate abaali abanafu nga baafuna amaanyi era nga bakamenyo b'ensi eno kati ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza nkugambye vidiyo sooka ogimpeera ekigalo mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda nange AK Master emabega w'omuzindaalo kale abadde mutabani wa Bashar al-Assad eyabadde pulezidenti w'eggwanga lya Syria eyabinyise mu nsuwa n'agenda n'awagamira mu ggwanga lya Russia olunaku olwaleero mutabani we awanikiddwa n'atugibwa ng'ekibonerezo kye bamuwadde oluvannyuma lw'okumala emyaka 23 ng'atulugunya bannansi b'eggwanga lya Syria kiddamu abadde mutabani wa Bashar al-Assad nga y'omu ku batabani ababadde beenyigira mu mulimu gw'okutulugunya bannansi omubadde okubatta n'okubakolako ebikolobero by'enjawulo olwaleero bannansi mu kumwesasuza bamuwanise kala bamutaddemu omuguwa ne bamutuga ng'ekibonerezo kye bamuwadde waliwo eggwanga erimu lyemanyi lyeyo mu Afirika nga pulezidenti waalyo mutabani we akoze ebikolobero ku bannansi omuli okubasodomayizinga omuli okubakolako ebikolobero mu Torture Chambers nga kwotadde n'okutta abantu waliwo omusajja omu gwe yakubakuba n'asalaasala musajja oyo yaddukira mu ggwanga lya Germany eyo mumutegedde bulungi nnyo omusajja oyo akoze ebikolobero ku bannayuganda omutabani oyo akoze ebikolobero ku bannayuganda omutabani akoze ebikolobero ku bannansi naye tetumanyi nti oba pulezidenti w'eggwanga eryo bw'ali baavuddewo oba mutabani we bannayuganda bali mulamuza kisa tetumanyi oba bannayuganda bali mumweweeta tetumanyi oba bannayuganda bali musonyiwa olw'ebikolobero byakoze bannansi Bashar al-Assad mutabani we batuze mutuge bannansi ba Uganda ebalimanya kye balikolera omutabani akoze ku bannansi ebikolobero osanga bajja kumusonyiwa kubanga bannayuganda balungi nnyo mu kusonyiwa era basonyiwa naye nga kyemmanyi kiyinza okubeera ekizibu kyemmanyi kijja kubeera kizibu nnyo essaawa yakakati bigenda kutandika okubanga byebibonerezo ebiweebwa famire zaabo abakoze ekyamaanyi okulaba nga babonyaabonya bannansi ekibadde mu ggwanga lya Syria mukirabye nti kati essaawa yakati n'okusanga obusanzi ng'oyambala ekyambalo kya poliisi bannansi bennyini bye bakolerako revenge kubanga President Bashar al-Assad abadde yakwata poliisi n'amagye nga byakozesa okutulugunya bannansi mu ggwanga lyaffe erya Uganda kintu kye kimu Museveni yakwata amagye ne poliisi nga kati betulugunya bannansi Bashar al-Assad yali yakwata batabani be nga be baduumira okutulugunya bannansi mu ggwanga lya Uganda Museveni yakwata muhoozi nga kati gwaduumira oba yakati nga gwe yawa obuyinza okukola bannayuganda ku bikolobero era lwali lumu Museveni yavaawo n'akola statement n'agamba nti muhoozi ajja kukola revenge gye lutamanya mu revenge gy'anaakola abaffe bo bannayuganda revenge olowooza gye banaakola ku muhoozi oba ku Museveni oluvannyuma lw'okuba nti bamaze emyaka 40 nga bafutubadde ku bannayuganda nga bayisa akayirigombe nga bakolako ebikolobero ebyenjawulo bangi bali mu makomera bavunda bangi babuzibwawo bangi tebaliddamu kulabibwako bangi battiddwa bangi bafosingiddwa okwabulira eggwanga lyabwe nga Bashar al-Assad
kyeyakola mu Syria nga bwe twogerera Abasiriya okuva mu mawanga ag'enjawulo bali mu tears of joy kubanga bafunye essuubi eridde okwaboobwe. Museveni ne famire yo olunaku lwe mugenda okuva mu Uganda bannayuganda lwe bagenda okubeekyusiza mwali muzeekawo ne mululowoozaako, mwali muzeekawo ne mulowooza ku lunaku olwo nti lugenda kubeera lugenda kujja, mwali mukirowoozezaako nti teriiyo dikitata yali agenze mirembe, nti laazima era bamaliriza bannansi nga ebeddiza ensi yaabwe. Ekijja nno kijja ate kinene, ekijja Museveni kinene. Tolowooza nti aba NUP, tolowooza nti aba people power bagenda okujjako, tolowooza nti nze abyogedde olwokuba nyambadde kana akakofiira nti fe bagenda okujjako, wabula bannansi bannayuganda be bagenda okutandinga against your family and you mu bukambo bw'ekika ekya waggulu. Just time ekyesiriya mukirabye, omwana bamutuze oba bannayuganda omutabani wa Museveni namuli mukolera ki, Katonda yalimanya, naye nze kyemmanyi mujja kumusonyiwa era mumusonyiwenga kubanga talina kye yali akoze. Kaakati nno kino kiba kyakuyiga eri General Museveni nti omusajja Omumerika wabanga asazeewo nti ogenda kuvaako oba ojja kuvaako, ebbanga libadde nnyo nga Al-Basaadi ono atulugunya n'okulisa kakanja abannansi b'eggwanga erya Syria, era ng'ono awangalidde ddala ne famire ye okumala emyaka 52 nga bwe bali ku ntebe kubanga ono kitawe yasookako, kitawe yavaako, ono n'addako. Kakati ono naye abadde ateekateeka mutabani we ne bagamba nti Syria siyansikirano paka ono kwe kumukunkumula omukono mu kibya, bannansi bennyini be beekumyemu ogutaaka ne bamutwala nga yenda mu gye mufungize. Kaakati nno bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera bw'obanga otulugunya bannayuganda era ng'olina abatabani wabanyigira mu nsonga eno nga be batulugunya abamu ku bannayuganda bwakkereredda kubanga eggwanga erya Amerika lyamala dde okubeera nga lisalawo ne ligamba nti ddyo ligenda kuwagira bannansi ba Uganda mu mbeera yonna, era lino lyalagira nga lita mu ambasada waabwe atula kuno oggwanga Uganda. Kyokka mu mbeera y'emu nga eggwanga erya Bulaaya oba amawanga ga Bulaaya bwe gaasalawo edda ne gakuba n'akalulu nti ennatti ze ziba zisooka okuteekebwa ku bantu bonna abeetodde General Museveni, olwo naye essaawa yonna balabe egye gye bamubonerezaamu n'okumunyiga emba asobole okubeera nga oluusi bye yasesema byonna biwandula nakolera akatambi. Negamba nti waliwo omusajja mayirwa nga byakutaaga, ono omusajja wangalya mu ggwanga lya Angola abadde akwasaganya ebibugaga bya General Museveni mu ggwanga lya Angola ebiyitirivu ennyo, wabula eggwanga lya Angola lyaga nti bino tubitaddeko envumbo, twamaze dde okubeera nga tubiteekako envumbo. Kyokka jjukira nti ebibugaga bingi eby'abaami bano abali mu buyinza nga tebiri mu Angola yokka, ne bogenda mu ggwanga erya Congo gyebiri, ne Rwanda gyebiri, South Sudan balinayo, Kenya gye wali, Tanzania yonna balinayo ebyobugagga, n'amawanga amalala aga Bulaaya nga Sweden n'okwetoolola ensi yonna abasajja bateekayo investment zaabwe. Naye njagala ojjukire omusajja Mwami Kyagulanyi yagamba nti obuyinza buva mu mikono gya Mwami Museveni, oba ayagala oba tayagala, buli kintu kyonna eky'abannayuganda ekibbiddwa kigenda kukomezebwa mikono gy'abannayuganda. Oba wakwata ensimbi y'omusolo n'ozimba ebizimbe Bulaaya mu mawanga ga Bulaaya, bino byonna bigenda kufuliizingibwa bitwalibwe gavumenti eneebezzeeko mu buyinza okuweereza abantu. Ekibba ttaka nga kyeyongedde mu ggwanga Uganda, mwawulidde Katikkiro Mayiga ng'avaayo agamba Baganda mutunde ettaka mulye ssente mwerire ssente kubanga ne bwe munaazirekerawo abaana bammwe mwe tezigenda kubeera nga zibagasa. Kyokka nga ye muntu y'omu yatugamba nti mulimbe nnyo emmwanyi terimba. Kakati ne twebuuza omusajja ono akolera ani? Omusajja ono ani amukolera? Nga tefena tukimanyi nti abantu balina essente be basajja abeeri mambuka bokka be balina essente esobola okubeera nga zigula ettaka kubanga bano baba bagadde ettaka ne booliba mu oluusi bayitwala ku kifuba nga jjajjaffe ono bw'ategeezeza ensi eno natuga nti mbeere bagumiikiriza mubeere abantu abakuuma ebyammwe kubanga bwe munajjako ettaka ne muluguza abanyankole ensi bagenda kuba bagyeddiza. Okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwenammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana bange control matter in heart. We can't control matter in heart. Control your matter in your heart. Kuma okume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tubuddewo mubuja kugereza Museveni yakugira abantu bewaabwe bonna kakati yakoze ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako yowuliddeyo bino ebya ssente zino bene mugira nti babakkirizayo muwakalulu baba batunda nsi yaabwe luli akalulu wakawaana
Nakawedde. Nakawa Kyagulanyi. Jangu bagende babuze gundi oli wa Mugisha. Mugisha agenze. Akaluna kawa Kyagulanyi. Okawa Kyagulanyi. Atine kuluno. Oli mugwagwa. Era baba n'atusinga batusoleke. Bako jayo simu yo obanga dasali ko bajeri wantu. Njakutegeeza. Yaja toyansi. Eyo saagala kugenda kino kyekikulu kya byonna. Okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanaakola babitwala mwenamwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana ba control matter in heart. We can't control matter in heart okimanyi. Control matter in your heart. Kuuma ekintu kyawe. Okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo. Topenda. Mujakutegeeza. Museveni yakuddira abantu beewaabwe bonna. Kakati nno ekisinga obukulu kubeera nga twebereramu n'okumanya wa we tulaga n'okumanya ki kye twagala kubanga bano abasajja balina strategies mpitirivu nnyo nga basobola n'okukozesa abamu ku ffe Abaganda ne baga nti gwe gundi genda weefule mukwano gwa gundi genda okole boti ne boti era genda kakananga ekibadde ekikyo abasajja bano bakitutte nakolera akatambi wano naye nkulaga engeri abasajja bano gye baweereramu abaana ku university naye buli mwana amala graduatinga bamuwa obukadde 200 agende ng'entandikwa olwo bano bwe baba obukadde buno 200 ne bagamba mugulewo busako oba bubanka obw'okuwola abantu kaakati abantu bano be bawola mubajeeko ebyapa mubajeeko kadi z'emmotoka mubajeeko endagaano z'ebibanja mubajeeko endagaano z'amayumba musobole okubeera nga mumakinga sure nti amayumba gano bali gabalemeredde mubeere nga mugeddiza kaakati bino byonna bye bimu ku bigenda mu maaso ku regimu eno eya Museveni okusinziira ku musajja Maduanga Joseph Kabuleta ono akulira ekibiina ekya NADS yavaayo n'abotola ebyama n'ategeeza nti abantu bano baweebwa ensimbi buli ava ku kampasi miliyoni 2 bajje beetandikirawo nga entandikwa kaakati gwe atali omu kubo bw'omala okusoma gw'ogenda okujja okole mu ofiisi z'abasajja bano nga mwenna mwasoma ekintu kyekimu ina levels ezimu ez'amadiguli naye nga gw'osiimuula mu kawofiisi ke ak'omusajja ono kubanga ye entandikwa ye amaliza okusoma olede ng'emuli mu ngalo kyokka ng'ategwa munnayuganda nakunkunyedda bw'omala okusoma oyina kunoonya mulimu kitegeeza nti byanjawulo biri nnyo byawukanira ddala nti mwenna musoma naye bwe musoma omuntu omu yaba afunamu kaakati nno abasajja nga bakyagenda mu maaso ne diversions ez'enjawulo nga baziriratinga nnyo ku Dr. Kanokiza Besigye basobole okubeera nga bamukuumira mu mawulire era nga bwe mwalabye bano abantu abasasulwa okuva mu ggwanga ery'e Kenya bajja ono beefuule balooya bongere omuzinzi ogw'amaanyi ennyo mu nsonga za Dr. Besigye naffe bongere otulowoozesa nti oba ebintu bino byali bituufu nnyo nti Besigye baamukwatira e Kenya wadde nga bano batusanze tulaba kino gyonna mizannyo gyabwe nti dictator asobola okubeera ng'akossa buli muntu yenna kasita naddala abantu bano babeera aba Africa babeera baavu nga banaku basobola bakosa mu nkosa yonna gye baagala ne babajja ne mawanga amalala kakati nno bano abakyala abali ku musango gwa Besigye ayava e Kenya amawulire galaga nti ono bano bonna be bambali mu muzannyo gwe gumu baaguzannya bonna ne bateeka ona gye nawozewoze naye nga byonna byakwagala kutukkirizisa nti Besigye emisango gino yagizza nti era Besigye w'amaanyi nnyo abamuwolereza bali international bava mu ggwanga lya Kenya wadde nga bannayuganda bino byabibuuka kaakati mbino byonna nga balabye ng'omuzinzi guganye abantu baganye okwegatta ku Besigye basaze okubeera nga bongera diversion mu ngeri etya mu ngeri yeeno Polisi ng'erina abajasi ba UPDF bakedde kuzingako amaka ga munnamateeka era munnamagye yaganyuka retired Major Eduli Ronald ng'ono mupangisa ku nnyumba za Lydia Kabiri esangibwa e Kirekabbira kiddidde Land Road ono okwekubira enduulu obuyinza olwa Eduli okugaana okumusasula ssente z'obupangisa eziri mu bukadde 7 nga zino za mwaka mulamba 7.2 million z'emubanja buli mwezi asasula 6,000 ebyokwenda batutte akaseera nga byenyola naye agulewo neerema bamubuuzizza olw'okweyita munnamagye ng'ategeeza nti yali ku ddaala lya Meeja wabula n'awummula nga kati y'omu ku bawoza emisango ejja retired Dr. Kanokiza Besigye. I'm a retired arm officer, a retired lawyer, a former defense counsel, general court marshal, qualified advocate. Poliisi yazizza ennyumba ye nga n'emmotoka ebadde mu galaje tebagitalizza nga munda basanzemu ebyambalo by'amagye n'ennyota ez'eddala erya Meeja nga alina ekisawo mwe yabikukulira nga muno musangiddwamu n'ebitabo by'amagye n'ebintu ebirala.
Landlord Kabiri agamba nti bwe yali apangisa Idoli ennyumba yamugamba nti munnamateeka era ng'akolera mu bukiikakkono bw'eggwanga kyokka yagenda okulaba nga yambala ebyambalo by'amagye ono natandika okumutiisatiisa buli lwe yagendanga okumubanja ensimbi ze. Ekyasinze okuneeraliikiriza kwe kumubanja ssente zange wiiki eyawedde n'aŋŋamba nga bw'ali mu UPDF okumala yayingira UPDF mu 1998 mbu tebanaba mukiriyaringa kati awo nekineeraliikiriramu neŋŋamba nti naye ono omwami yayingiranga agamba nti loole naye kati oyo katatanze tuŋŋamba nti wamagye. Yamutwalako ne kwerusi era n'akola endagaano ey'okumusasula n'atakituukiriza kati ayagala bamukake okusasula ssente ze. Ate asasule n'essente zange kubanga kuliko ne damages. Ye ssente w'ekyalo kino nga Mathias Ssengonzi agamba nti Iduli yali tamumanyi okutuusa Kabiri lwe yaddukira gye bali ng'ayagala okuyambibwa. Nannyini nnyumba abadde amukaaba nnyo tamusasula ssente okumala omwaka mulamba. Iduli bamuwa omwezi oguwedde asasule ssente z'omukyala ky'ataakola ng'ekyaddiridde kuwulira nti amutiisatiisa era kwe kumuwa amagezi ategeeze poliisi. Bwe yazze n'atugamba nti nno musirikale atugamba nti tuyinza obutabisobola. Ye Iduli agambye nti yali munnamagye n'awummula ng'alabiddeawo nga bakuumaddembe bazinzeeko amaka ge nga tebalina na lukusa. Kuba oze ewange kunjaza tombuulidde lwaki tolina na search certificate tolina na search warrant munjaze nziziza musango ki njagala bambuulire. Agambye ndi mu kiseera kino munnamateeka wa Besigye nga tamanyi obanga kino kyekimukwasiza. Kuba omu ku balooya ba Besigye kyekinvuna nti looya awolereza omuntu yenna. Ono ateekeddwa kabangali n'atwalibwa ku poliisi y'e Wakiso. Kakati ampuliriza bino byonna obirabye era obiwulidde naye njagala omanye nti bano abasajja basobola okukola ku buli kimu kye baagala, basobola okuteeka buli wamu we baagala nga bakozesa ensimbi ey'omuwoomusolo ne bakola diversion eza buli kkala eza buli ngeri ne bakozesa omuntu oyo gwobadde tosuubira nga bw'olaba ba pastors mu makyaki ag'enjawulo bwe bagenda eyo wala ne basomoka ne mitala w'amayanja ne bagenda ebweru ne bajjayo abantu abamu ab'enjawulo ne babaleeta mu makyaki gaabwe ne balandika okubeera nga bawa obujulizi naye ng'ekyamazima obujulizi buno bubeera bwa bulimba era bera babulimba bwankukunula kati gwali emmere eyo kya ategeera gwasobola okumanya nti bino ne bigenda maaso naddala mu makyaki ezaagwa g'abalokole ebyokwesuula ebyokukola kutya ebyokwobujulizi ebisinga obungi 99 ku buli 100 bibeera bya bulimba era abantu bano babeera bawo obujulizi bano bangi babeera basasulwa mwalabako abasajja abavayo n'abakazi eri mu bitundu by'ebusoga nga bagamba nti twasubizibwa emitwalo ebiri buli muntu okujja wa mwami Kakande mbu mu kyaki ye tubeere nga twesuula tuwe obujulizi ne batubriefinga kyokka bino byonna bwe byaggwa essente zaffe ze batusuubiza tebaazituwa kakati gwe naawe obeera ku TV n'olaba ebintu nga bino noga nti agano makulu gaddala kumba abasajja bateekamu ensimbi kyova olaba nga akabbo kafuuka akabbo ne babasolooza ku makya ne babasolooza mu ttuntu ne babasolooza ekiro nga bo bamanyi nti ssente zino bwe muzibawa ze zimu ku zi-investingi ba mulimu gwabwe ogw'okunoonya abantu abanalowoozesa ggwe atabiriimu nti ekikolebwa kituufu nnyo naye ng'ebisinga bibeera bipangirire kakati nno mu mbeera y'emu twalaba omusajja amanyiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi ono ng'akyaza President yakulenseta mu Mitembo wali mu ofiisi eya Leader of Opposition era ng'amuwa entebe ennene n'agituulamu bw'ati Honorable Joel Ssennyonyi n'afuna akatebe akatono ke yatuulamu era nga bw'olaba ku mmeeza awo nti yakwata obucupa bw'amazzi bubiri akamu n'akassa mu maaso ga President akamu n'akassa mu maaso ge kyokka nga waggulu eri nga bw'olaba yali mpuuga naye yakyaza ku President waffe mu ofiisi eno eyalopo nga tanaba kubeera ng'agivaamu kaakati bwe yamukyaza yakwata President n'amuwa akatebe akatono kyokka ye Mathias Mpuuga n'atula mu ntebe ennene n'obucupa bw'amazzi bombi nga bw'olaba n'abuteeka ku sayidi ye ne President yamuwako yadde akacupa k'amazzi kaakati bino byonna bijja bikulaga ki nti omusajja ono yali yavadda emabega nga tayagala NUP nga tayagala President waffe yajja nga ali ku mission kusaanyaawo n'okulemesa enteekateeka eza NUP kaakati nno njagala oli ebigambo bino mukwano gwange kubanga bannayuganda bangi buli ekigenda mu maaso ffe tukugamba tukigoberera tuba tukiraba wadde ng'oluusi tusirika ne tulinda essaawa entuufu ey'okubeera nga tukibuulira ensi n'okubeera nga tulabisa abantu abo abadde bakikola wadde nga bo oluusi balowooza tuba tetulabye naye ng'ebintu bino byonna tuba tubiraba lwa kusooka kusirika n'okusengejja n'okkeneka abantu bano kye bakola kituufu oba kye bakola si kituufu ng'abantu bano beerimbika bwerimbisi muffe kakati nno njagala oli ebigambo bino ku musajja ono Mathias Mpuuga ne Honorable Joel Ssennyonyi ono mukwano gwange naawe mbuulye mu komenti.
ojoga gwera kati gitulemu togiraba nokomye kugitula mu ssebo yagagadde bwoti wenna mu byanda bya ekitenjo yagagadde bwoti n'amazzi ogamumye agagatenje giyo gitulemu kali nga tokyayingirayo tibayita mukama wo kirabye tuliyo kati bwotaliyo teggulwawo oba tetambula amujira n'ofisa ne kazimba kati olutwe kati ddayo bukulunga olugezigezi ene empayipayi yali etulemesa buli kintu bannaye nga keeto n'amaganzo woli omukazi amonge ne katukolera buli gasiya n'amazzi ssebo terugagaba lwonna ne lujagala bwe ruti ne luzimbira muli yiye entebe weeri agituddemu gwe togiriimu ddayo nyendo mukungu ow'ekitiibwa yiyo yegwe naye Besigye negundi ne musajja olukwago nga mututunuulira bubi temutulaba bubi ffe tetujjangako mu bifo byammwe mwalina kuba kakati nno emmwanyi olwawerebwa nga mwami Museveni amaze okuzissa mu nkwawa twabagamba nti omusajja ono yali alina ekintu kyapanga oba oliawo bannansi kyetwali tutamanyi naye nga kyatandika dda waliwo ekikampane kino nga kiprosesinga mmwanyi n'okubeera nga kikifula ey'omutindo ekyazimbibwa ekyuma kino mu bitundu eyo byewansi erukunjireyo embalala eyo mu bya mwami Museveni kakati ekyuma kino nga kimazeewo obuwumbi obukwata mu 64 kwezo ssente eziri official ensi zemanyi oba bannayuganda ze bamanyi oba ze baayagala tutegeere kubanga ze zateekebwa mu mawulire era ze zaalangibwa kakati ekyuma kino amawulire galaga nti Honorable Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya mu parliament mu government mu parliament kakati ono yabitaddemu engato gye buvuddeko nayolekera ekitundu kino n'alambula ekyuma kino oba kiyite factory oba kiyite kyuma nkugambye nti kiprosesinga mmwanyi era nga abasajja bano bakizimbye ebitundu byeyo waabwe embalala side zeyo mu western nga kino kiraga nti emmwanyi zonna be bagenda okubeera nga bazigula kakati bazikolereko awo bwe bamala ozikolerako awo olwo bazinoonyeze akatale ebweru wa Uganda jjukira nti gavumenti yeddiza dda emmwanyi zino nga kino kiba kitegeeza nti gwe munnayuganda kijja kubeera kizibu nnyo oggula emmwanyi zino ozikwate ozitwale ebweru wa Uganda nti ozeetundira kati amawulire galaga nti buli mmwanyi enaanogebwanga mu Uganda ejja kuguzibwanga muntu omu kakati omuntu oyo omu yajja okumanya okugitunda ebweru wa Uganda kyokka ng'era n'ebbeeyi omuntu ono yagenda ng'okukisalawo ebbeeyi gyagula emmwanyi kati banaamala okusala ebbeeyi gyagula emmwanyi oba oyagala oba toyagala ogenda kumuguza emmwanyi kyokka nga ye emmwanyi agenda kitunda ku musimbi omuyitirivu ennyo ebweru wa Uganda wadde ng'ate ggwe akikugulako ssente ntono kakati nno ekyuma kino omukulu ono ow'ekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi owakulira oludda oluvuganya mu parliament kakati agambye bw'ati nti nalumbye ekitongole kino nkyekenneenyeemu ndabe wa ensimbi yaffe y'omusolo weetuuse n'okubeera nga tugirondoola kubanga ebitundu bingi ebitongole bingi bye tutuuseemu abamu ne batulemesa n'okuyingira okulaba ensimbi yaffe waweegwa kyokka nga nze omu ku bakulira oludda oluvuganya mu parliament nze nkulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament nina okumanya ensimbi yaffe weeraga n'okubeera nga ngirondoola wadde nga bamu bannemesa mwalaba ebyali eribowa ku ddwaliro bamulemesa okuyingira mwalaba ebyali ku local construction bamulemesa okuyingira kaakati nno neewalala ku bikajjo ebibiri ekakira wali ekifakitole ekyateekebwayo oba ekyuma nga kirina kubeera nga kikuba ebikajjo bino n'okubeera nga kibirongoosa tekitandikanga okuva na kati ne gye buvuddeko tutunula butunuzi nga ate ssente zaatwalibwa kati njagala oli ebigambo bino ebya Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga eno nga ye anyonyola ensi naki kiyasanzeeyo na biki byazayitamu okubeera ng'akola omulimu guno ogwamwebwa nga leader of opposition oba akulira oluvuganya mu gavumenti mu parliament ku lwa opposition olwaleero ne bakulembeze bannange kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe kulondoola ssente yamu wa musolo keeping the government in check. Inspire Africa Coffee tubebaza kubanga batwaniriza ne tuyingira ewalala gye tugenda omuwa omusolo gy'atadde ssente tebatukkiriza kuyingira naye anyway tuyingidde ne tulaba ebigenda mu maaso wano naye ebibuuzo of course tulina bingi okusookera ddala ssente meka gavumenti zeetadde wano ez'omuwa omusolo ekibuuzo ekyo ekinadibwamu tukibuuza minisita wa science and technology kubanga buumi na buwumbi obutwalibwa mu ministry eyo balina secretariat gye bayita Science, Technology and Innovation Secretariat under Office of the President. Etekebwamu obuwumbi n'obuwumbi buyitirivu obutabalika. Naye kati bo ne bazisaasaanya ate ne batatubuulira embaliriro eyo kakati Inspire Africa Coffee
government mwagiwa sente mmeka lwaki temuvaayo ne mubeera balambulukufu kikulu kubanga bw'otabeera mulambulukufu oleetera abantu okulowooza ebintu bingi omuwa omusolo alina okutegeera sente zemmeka eziri wano n'ekirala sente ezo zikola ki kirungi tutambudde wano tulabye okuzimba kugenda mu maaso batubulidde nti maaci omwaka okujja bagenda tandika okusesinga kofi katulindirire ekirala ekikulu ennyo sente y'omuwa omusolo nga tennateekebwa mu bitongole nadda oba kampuni ez'obwannannyini walina okubeerawo entegeeragana memorandum of understanding katubadde tubabuuza gavumenti mwassa omukono endagaano mulina endagaano gye mwasayininga naye tekinnakutereera bulungi omukulu Nelson atugambye nti yes bakkanya ne gavumenti engeri gye banakikola era gavumenti natugamba nti yakabawa obumbi nga 74 zeyakabawa sofa naye walina okubeerawo entegeeragana gavumenti erina okubeera serious naye omuntu wakola bizinesi nga tonateeka sente zo mu kintu kyonna muwandiika endagaano kubanga wabeerawo obutakkanya ne mugenda mu kooti buli omu ajjayo endagaano kakati gavumenti bw'otakola ekyo enkya bwe wanaabeerawo obutakkanya oba inspire nga yeemulugunya egamba gavumenti tutuukiriza buvunaanyizibwa bwo oba gavumenti ogamba inspire tutuukiriza buvunaanyizibwa bwo ndagaano ki gye mugenda okwesigamako okutwala ensonga zino oba mu kooti okufuna obwenkanya tulina okubeera siriasi ku nsonga zino n'ekirala nti gavumenti yonna ebe esobola okuyamba ku kampuni ez'obwannannyini naffe bwe tunaatwala obuyinza tujja kikola si tutugamba nti kintu kibi naye tugamba kibeere organized bulungi wabeerewo criteria era nze nkyogera mu palamenti nga ngamba sente zino zituwa kampuni zino zituwa sente za mu omusolo empitirivu tukikola tutya wabeerewo criteria etegeerekeka omuntu yenna ali business person ategeere nti era bwe mbeera mu buzibu neetaaga sente nina mabanja mangi oba nina kampuni gye ngenda otandika egenda okuwa abantu emirimu nga neetaaga obuyambi okuva eri gavumenti wano wendaga wano wenkola application ekyo bwe kitabeerawo kyovudula abantu bagamba nti ezo kampuni eziweebwa sente y'omuwa omusolo ezo zirimu abanene mu gavumenti oba bawayo enguzi ne babawa kasente oba ki kati okugyawo ebyo byonna teekawo enkola etegeerekeka buli omu n'akimanya nti wemba neetaaga akasente okuva eri gavumenti kola application bwe nti ne tukkaanya nti nja kuzizzaayo bwe nti oba gavumenti eguze emigabo mu kampuni yange byonna bitegeerekeke ensonga eyo nkulu nnyo naye ekyenkizo okulaba nti sente y'omuwa omusolo evaayo kampuni nyingi eziweereddwa sente y'omuwa omusolo nga tulaba ki kigenda maaso Ajax Sugar Factory eyo gavumenti yakagiwa obuwumbi 553 Roko buwumbi 263 Lubwa Hospital obuwumbi 6 Dayby Pharma bana batusuubiza okukola eddagala na kinera covid n'ebirala obuwumbi 723 n'endala ate nga teri kivaayo kati mbadde ngamba bannaffe bano aba Inspire Africa nti abantu babatunuulidde beemulugunya balina okweraliikirira kubanga abantu bangi bazze baweebwa sente y'omusolo kati balaba kikivaamu kakati katulinde tulabe ekinaava wano ensonga ezo zonna omaze okutegeera ebigambo omaze okubeera ng'owulira ebigambo ebyo ampuliriza era mu mbeera y'emu njagala ojjukira akabiina kali oba akakundi akaakoleddwawo Bamathayas Mpuuga era bannayuganda bangi ne bakakubamu ebituli n'okubeera nga balaga nti omusajja ono ayina enge ayina effubitizi ayina obutaagaliza bungi nnyo ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era nti ono bamutaddemu omusimbi mungi nnyo okulaba ng'akola omulimu ogwo okumulwanyisa so si okulwanyisa mwami Museveni wabula ate mwami Museveni yabateekamu ssente ate okulwanyisa bannaabwe be batandika nabo okubeera nga bavuganya mwami Museveni kaakati nno njagala nkuze butereevu nnyo naggambye eggulu nti omwaka 2011 gye twatandikidde ng'abasajja bano bajja beefuula balya mu lulime ne mu luzise nga bwe beeyubula buli lwe balaba omuntu oyo agenda okubeera nga yeesimbawo kakati nno njagala oli ebigambo bino ampuliriza ku musajja y'omu baleese bwino omukambwe nnyo ng'omusajja kaddeyideyi wa byabufuzi awedde emirimu Ssaabasajja Kabaka wange tukwatagane mwakaddako bayibayi emyaka 20 mwegi likodi ye egamba etya esukka ku kutabula omusajja bamulaba nti no ali ku level ja kubeera president presidential material ayina we yali agenze ne batamusindiikiriza mu byobufuzi mu DP mawo yabalwanisa yesindiikirizibwa n'ava mu kibiina kale ye ajja kwekwasa mawo mawo yabasindiikiriza yes kale mawo yabasindiikiriza kale bagendako mu ssuubi yaabwe yes pressure group ne bakolako TJ justice ne bagenda mu TDA yambabazi yes
ne bagenda mu DP block yes ne bajja mu NUP yes bali bafunye amaka ntino amaka tekaswa ne mbafulumya kati omukazi yakaba y'omusanvu kijja kityanga agamba nti abasajja balina obuzibu eyo yonna Kyagulanyi yabadde abeerayo eyo yonna jazza atambuza ebyobufuzi bye Kyagulanyi yabadde abeerayo Innocent ngamba ba NUP temuteseeyo mukono tabi liyita bano bampuga kugamba nti tubijje mawulire batuteese muli basajja bayivu temusobola genda mu negotiation mutula mu backdoor ne mugamba nti omanya amazima oba waliwo obuzibuzibu naye tusobola kikwata bati ne bwetuti kuba n'empuga abagamba alina Catholic Church ku mukono gwe alina Masaka alina Buganda temubifiirwe kansooka ekirala alina Buganda ye Katikiro Buganda anti ye mwana w'Emmengo alina church ye Ssaabasumba kikyayogerako sokoleke atandise okwerimbika sokoleke Buganda ebeera etya eyiye nga sinziira ku ki ekereziya ebeera etya eyiye sokoleke Buganda ye kiki ye ali ki mu Buganda ya Buganda big wigs Buganda ali ki wakitiibwa yes mubita owekitiibwa yes yali minisita w'Emmengo era yagamba ekyo takyetonda tukusa kibalumya emitwe nti owekitiibwa nti takyetonda teri amugambye kyetonda nekye tugezaako okugamba olwo nekitegeeza nti mu Buganda ali ki nti yagenda okusalawo nti Buganda mukwate wano ba wano gw'olaba kisoboka si kwefumba kwennyini okwo mu Buganda ali ki nti bw'asalawo olwaleero n'ayogera nti gabagamba nti Buganda eyogedde olwokuba mpoga ayogedde Buganda eyogedde yayugumye Masaka wano ng'agenza okwebaza ebifaananyi tewabiraba n'aleeta ababaka abasinga bonna kuva ne mu NRM n'asitula ebikonge ate ebikonge tewalaba ng'ayita mu nnyendo n'awalala ng'aggyeyo omutwe mu motoka ng'empewo emufuuwa bufuuyi teri muntu n'omu amugoberera sokoleke mukulu mwesigwa abantu abangi babateeka mu tenti muweema katonda gwe abantu abangi babategekera tenti kuba abantu bababeera abangi n'obutebe buvaawo by default omanyi benkola yaabwe eri organized si yammwe ntiki eno ne badde balina bamenya ku mizindaalo benkola eno eyampuga gyaleese bw'okoowola abantu diplomasi bantu kutula wansi omusana kati omusana abantu bakumanya paka bungezi omusana abalya n'emmere tenti egendemu abantu bameka basimba doomu esinga obunene tenti egendemu abantu egendemu abantu bameka tuza abantu nga 1,000 era bebabe bebantu 2,000 babala abalina ludda wa ekisooka mpuga talina bantu teri bamukiririzaamu kati kampuuze omuntu alina abantu ng'ategeera batugamba n'eyo ewammwe munda wali abalinze akadde kali basale esaawa yona kati muli ku bunkenke wali abagenda okusala wadde balinze asooka abafunira ennyumba mwe banaabeera yenkola bagita ya mazamaza mazamaza baba bamafiya nga byebakola bimenya mateeka babaita mazamaza basinkana mu kolido ku street bwe batyo mazamaza nga byebagenda okukola bakimanyi tebiriiyo abamenye bamateeka kasokoleke eyemboozi ebaddeho wano Kizza Besigye bwe yali ava mu NRM wakiri yatulagako yefuluma n'abantu n'agamba nti Mugisha muntu abadde amekomanda ne tumulaba abantu ab'amaanyi baminisita ne bafuluma naye nawo we yakagwira n'agamba nti amajenga alinamu ebitundu 98 ku buli 100 kebbi amajenga alinamu ebitundu 98 ku buli 100 ne tetwakiraba ekyo yali alimba n'ekyokuba nti yalina ebikonge mu NRM kyali kituufu kwe yafuluma n'abantu betulabako nti ono Matembe ono Mugisha muntu yafuluma n'abasajja ono amanya Mushega bonna n'afuluma nabo ne tubalaba then omuwatiki mukulu wa mama Mbabazi bwe yali afuluma teyafuluma wadde n'aladisi n'omu wadde omulema bwe yafuluma naye mu NRM era kyeraga tukwatagana Kyagulanyi bwe yali memba wa parliament ng'ayingiridde mu makati mu kisanja bwe yafuluma nti agenda kwesimbawo n'ekisanja tekinaggwako yafuluma n'ababaka ba parliament abasaavinga abaweerera ddala 50 abo bonna babaka ba parliament bonna bamuwanga Kivumbi Banamboze Basegona Mpuuga
nambe byafuluma nabo nabe nalemu ne bagamba tufulumye naawe bano Oshabe onsamba Oshabe ono owebugisu nambeshe nga bakyali benalemu card holding members of parliament bafuluma nenga benalemu n'abalala Mpuuga yafulumye nani batugamba ine ba Joyce Baagala bali eyo Joyce Baagala wamulabye wali ebokesa sebadde Joyce Baagala wamulabye wali ebokesa